abafango nibaze nalabye omuwala omulungi ng'agaayo omuddo. Omuddo is the order of the day. Nawe ojja kuyiga. Nkutidde. Ojja kuyiga kaluma muganda wange. Kajjako stress. Kino kyendaba kizimbe bakigayiza wiiki. Bakigayiza banga. Dakiika. Nga kiweze kityo. Man. Genda ononyereze mbyafaayo mbali bakubye cricket over. Oleta akatabo wansi owandike wansi. Otegeere. Mu kaseera katene nnyo, mu bbanga ettono ennyo, mu sound eyakabi, mu interest eyakabi, mu byafaayo. History in the making. Temwapangisiza wadde wa drone twafana. Elisha yabadde yabagizi bali skin yabaze mu kivuru. Gambe yagikolya bananyi bayo. Gambe sanyuka TV buli kimwe kirina. Ate ina drone shot. Sanyuka TV kati yeriko nanti. Gwaga mutemwa badde bantu. Haji Yasini yazze ekisawo nga kiri. In fact yalimu abantu nga 1000. Semaina kumanya. Plus. Ali mu cricket over number. Ama yajudde. Oyo kali mu cricket over number. Yajudde. De mitwale meka. Ebiri baba mu abwerere. Temudda okuvimbisa nnyo olugogo muno. Nakuba lugogo na eno yawedde kati leeta ekirala. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala kossa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina wano ku Risto Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo azonga obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi bayina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Bannayuganda nyongera bakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza ngaffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna abakubi ba pulaani abakubi ba structural drawings electrical mechanical ebibino ebya welding painting n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Ndine Stickman mu Sudan off camera abadde anvuga speed adalinawo emboozi gyatembeeya gyenkyebuuzo bangi bawe nga weeri oba tunaagiraba olulala naye nga Stickman webaleka bwino asabira awali eri ewa Makabayi ku lusozi ku mountain gundi kala ate n'ongamba yabadde agenze konfaminga sinagambako ekyo sinagambako ekyo Sudani okyejjeeko ekyo nkyejjeeko si kyange ojja kunjejesa bwe yagenze gwojja okwokya mu kuziika bw'alabe ani bw'ogamba alabe ki bajja kukutuza mu kigambo kubanga nokenyinya gamba teyalwala yagwa bugwi kigwo abula n'agamba omutwe gunnuma munjeemu ku mazzi teddamu kwogera abula ebigambo ebifaanako bwe bityo
Biina kye bireeta. Concussion. Mu disguising. Noja ku ground. Kati concussion nicho kijjeewo kitegeeza ki? Nti ebintu ebimu. Bitweka mu confusion. And don't feel it. Kati otwongedde obuzibu confusion kijira mu concussion. Nati nti wobirengera n'obiwulira from angles. Onayogedde kino. Kati kalondozi kumbozi jogenda okutya kalondozi we nafuluma. Ebigo bya nafulumya. Awana abitegeera. Ngera kwera kokati yetu. Ochagede. Tulina son of Mama Namutidde, Stickman mu Sudan. Mbabi no mulwadde Mama Namutidde. Yamulwadde ki ati? Pressure yamukubye. Bambi nga. Afuna stroke. Nga kibi. Era tugenda mutu Mulago Hospital. Abadde akyali waka. Akyali waka. Bambi mama wa Stickman mu Sudan, mama waffe yafunye pressure. Pressure yamukubye yafunye stroke yasanyaladde. Side emu ey'omubiri bwe yasanyaladde kati. Too bad. Mawulire si malungi ago. Naye twongera okumusabira Katonda amusaasire. Tulina omufangoni soja. Ye kati mufangoni namwe mbeera n'ennamba ranking. Tulina namba. Mwina just top 10. Just tuye top 10 naffe buli omu amanyi position ye. Wava ne wakoma. Buli omu amanyi position ye nti nkoma wano singira nnyo you know. Tojjonkera. Buli muntu alina department ye bw'okoma tolina genda all over the bar. Tosukka. So mukulikayo mu Kivvulu. Alhamdulillah mwe batusabira bannayuganda abo ate abo lwaki oyongerako nanti abo kuba lwaki ngamba abo nti bangi abaiti bakkiriza kinaabaawo bangi abatakisuubira oba it can happen mu wiiki emu ng'eyo bbiri naffe ffennyini naffe abamu naffe twakityamu tugamba boy no cricket over nene mwasoka shone mujitya naffe no cricket over nene bannange eyo kati bagirangira bbanga lya myezi naye baba ne ya week naye finally abantu bajja abawagira alien scheme abawagira alien scheme n'abajja okulaba ku kyali kigenda okukolebwa mu Kivvulu ekyo tubebaza munamuna abajja abasupportinga ku TikTok okusinga TikTok sijaga magundi tebyali munyo TV TV yali emu eriwa Sanyuka TV bagamba Sanyuka bagamba na bugambi yakoma on board bajja on board ne basupporting era alien kimanyi program ene nafulumira bajja kubalengedde Anikati agenda kola Anikati kusabiri ngageza kubanga ayogera ko biche byali mu show ngate mateme Ekivvulu mwe bali nnyo ngwenga gwe Ekivvulu kyakutambulidde kitya bikibye walabi mu Kivvulu Ekivvulu nze mu kusoka nagamba nga abantu nti nze kuluno ngenda ku sheno ngenda kunyumirwa sikola mawulire era ku channel yange empya Stickman mu Sudan UG interview tekuli konyesho nyingi alien skin nali nze kenyini ngangeze kola ki muyimbi omu upload nesayo kakatintini negambe nti mukaseera ako nti kufangoni tuyinako abantu abakola emirimu nti kati Clement kwolo lunaku lwali lwa Clement ngayina okuba live ku TikTok ye etambula we bali nnyo so kati nga mwino okukwata mu clip otintini oba kyoneganize kwolo nagamba nize kunyumirwa show ya muyimbi kwa ye show alien skin gye ngamba gyagenda okuyimba ko show ye ziri zonna abadde nga tayimbanga abadde akola ki ate zibadde nabayimba zibadde nga kifuza business ziri zabadde akola zibadde nga kifuza business ba promoter bajjira mu mbeera ya kufiiriza muntu oba kwata kinga muntu ne bamutegeka eno teyabadde mu kwata kinga kwata kingani teyabadde muntu katulageko abajjonkezi nti tukyalina numbers babadde bagamba yagwa yegadde kola konti nno kino tekiri mu gavumenti tekiri muntu n'omwani ki ali mabega twalabye kuba n'abanene abasinga bonna bali bamwatakinga kwani ku gavumenti nti akolera state tetwabalabye ku stage bino bebajja mu Bivvulu yavaayo nakola state nagamba ng'obye bulwa NRM wa ewange pozi ng'oli fani okitegedde so embeera eteyabadde muno ate abampuga bazze nagula ki table ne bawamba akazindaalo it was independent show ya Fangoni tinalanga show yange abantu bakola ki ne bajja abafangoni bazze nalabye omuwala omulungi ng'agaayo omuddo omuddo is the order of the now ojja kuyiga nkutidde ojja kuyiga okaluma muganda wange kajjako stress kalisanga kati nze ndoza kumama Namutidde
newe nakasama kutama nja kakanamu kompola mpola pressure zikole ki ogene ngo wera bibembe mpola mulinde package ku macha otegera so omuddo gukola gutya omuntu nga agugaya ogaya gukuwa okulowooza ate nga jagalwa nisabirowoozo ebizimba wogaya amayirungi ofuna ebirowoozo ebizimba kivula bono ono tebamanyi yajja atya they don't know alien skin that's why they fear why they don't know nti amayirungi galingawo nga wetugalya nenga tugalya mu kimu kwekweka ono waje nabalaga muno kino si kive si kibi eno business ebezaawo abantu ate nga bafuna mu sente nawe ogira nga onyumirwa go gali katale kati kyalinga Kenya nga bagalya ku TikTok live Kenya nabana bavuga biroole bano ngamba ku TikTok kyalinga Kenya nga bagalya live ali nakikusinza nakisa ku TikTok wanene nga kuba kibozibozi waguluma kitegeza mu bawagizi babaza abasinga bali ba mayirungi abasinga nno bayite bagamanyi nagamanya galya abo bolengera abo wala buna bolengera bayize mayige bayite manyi kuli amayirungi abasinga ba weeks 2 abasinga ba mwezi gumu abasinga bayiga ku first phase eyagondi kwa festival abasa ku star danger abasinga naga munonzo okaluma kamponyira bulungi ngayizaamu oche ne bolo bazigula bolo yetya bolo jutafusini jitukola etamanga visibility usanga linga alina amalibu nenga atyo katandika jukira bolo yo lujjo gitandika etwala obudde etya okujizimba ozichenda banga ozimba kizimbe ogendo yongerako bongezi ofuna akakola nokasayo nekapike nogaya nokota akakola nokata botyo kino kyenda bakizimbe bakigayiza wiki bakigayiza banga dachika nga kiweze kityo omwana nga bagaya banywekerezaako amata munange mayirungi munange siwa bwavu kulya yatoddanga nolengera omwana ali muguluma noloza muno mwavu oguyinga ino kamne mitwalo egi ebiri egisokebwako ekitone nnyo ng'oli mwana wa mudipo ow'omugeto asookerwako ng'oli wa mugoteko weetaaga emitwalo egi ebiri kati omanya agenda funa ka 13 ku 12 afuneko pike olusi n'erizi olusi n'obubanga oba oplane oba olisi abeko ne watuula aguyingire abaana nga beerunga otegera wamala oguyingira atalina okuzikira aveekokko njukira oba oyase otuntu mu kooti njukira gambye akuteeka mu hypes ziri nobeera nga nobanga simu kubenga wale mukwano omukazi sawe zo sonomuga ebigambo nga mutwalo simu wanene ekitegeeza abafangoni tubamalirako bwerira obuddusi boogera bali mu hype si hype era batyenga nnyo ng'ayogedde ng'agulimu gambe gukuwa okulowooza okw'amaanyi gukuwa okulowooza okwaki okw'amaanyi tosobola kulizoninga na muntu aguluma ndugu wange kakulya kaddeire nanti kakabagagga gambe paaka esookerwako VIP ya mitwalo ebiri no paaka nga okute VIP paaka ya mitwalo ebiri tulubeeyo ya mitwalo ebiri olongenza mba VIP ekitegeeza kabeera kutugabane kuba waliwo ogwenda bange yadda tafaanana ekyebiri ekyo ekya buli lunaku nanti kati kigaye muno omwana w'omugeto ate yabasa n'emitwalo emeka ebiri agula ak'effite oba ak'enkumi emmeka ak'ebiri ak'emmeka ak'essatu ate kati muguno omusana ogwako ennyo kati kabeeyimu mitwalo ebiri ku esatu kati nsobola okubeera ku fangoni awo nga sigaaya ne banzikiriza nosobola bangi waliwo abatagaaya bangi panisha tali amayirungi ajja tali amayirungi musawo taguluma babeera ku fangoni iburato taguluma iburato tulina iburaka badia taguluma taguluma komanda mudodo yaguluma oyo masavu skiribenge suwa wini Scorpion yali atya midede suwa Scorpion agaya Scorpion mwana w'ebbakuli oyo Scorpion yesimula banko simanyi wabula ate Julio Julio nedda taguluma yo taguluma ekitegeeza osobera okufango ninga toguluma ya we bali bangi eri kiri sikyampaka kyabwe yagalire just twakibakwasa nti we bali mu vibe okiyingira watoto mu vibe kireke kyesasire kireke ekigende awo tuli so abana bawala bwelengera mu kivulu ekyo tobatya babeera bali nnyo akola emirimu gye ekawungezi nakakanyira mu vibe yange ate bamusanga mu show happiness nga yeetadde
omuntu obanga yeetadde omuntu abanga yeetadde omuleka nga lujja aba yeetadde nga kkiriza mu katindi ki netadde byange kakati tugende mu show wakati mamirira nze saaliyo gwe waliyo naliyo ne ku stage ne babuuzaako abantu wababuuza nako na mamirira kati nze ngenda kubuuza ebiri eno ku social media ngompe ebyaliyo mu reality abantu bendaba mu bifaananyi ku show ya Alien Skin mutu wa Freedom City mwewola ku bantu ba kivulu kya saha beba abaali erugogo gwa maaso go gakola gachi waliwo ebifaananyi byendaba ng'abantu bangi ne wabeerawo ebifaananyi byendaba nga bangi mu maaso ng'emabega teri obeerako mu kutu gwani ku TikTok yani biraba ku TikTok ezo ez'enjawulo simanya labisa bikoze kati abo be batafuna mukisa kujja ku kivulu otegedde banoonya bufaananyi bonna in angles in all angles kubanga olw'ensonga tewali live zo bazisalako tewali live ng'abaana batuwa bwi upload ya kifaananyi webale nnyo lwakuba nti kamera omanyi omuntu aga nti teri live tokkiriza Sanyuka TV yali emaze okugira okukitwala ekintu ekyo ngenda genda Sanyuka TV nokola ki okulina okulabira yo teyewola ku bifaananyi byabalala bonna Sanyuka TV yakuba ekifaananyi genda okebere ku simu ya Sanyuka TV okebere ebifaananyi byonna balina byali byabwe gambye Alien Skin ye muyimbi ali nabagamba come and be part of the history in the making sherangiddwa wiiki emu nebeera bwetyo nga bulijjo mulanga myezi 6 ku myezi 5 onalangidde abalaze muno mulanga emyezi 6 myezi 5 nze mulanga wiiki emu nkola ki ataddewo show nkikola ndi alina numbers alina abantu bagamba muno bannange enkolodde olwaleero tusanga ku Square ne bajja mu bungi ani muyimbi kyali akikozesa namulaba ne ku Clocotower yali ayitawo ng'abantu bajjudde abo noti bajja buzaawo yalina gaali ye ne bamwegattako Vegas kati waliwo omulala yaŋŋambye nti olaba ku baana ba Fangoni abo bagambe nti bino ebyokugamba nti sho bagiranze wiiki emu tukitwale nti ow'omukyala atula UNEB n'ow'omukibuga n'atula UNEB bonna kye babanjaze result si nti nasomera mu kyalo ndi wa kibuga sibayanze saagenderanga mu ngatto ono yayambalanga engatto mbuga tutunuliye cricket ekiriwo ekyenjawulo ekiriwo nti nno fena tuteebuuzo mu kiraasi natuwa time delusion nti saa duration y'obudde ana mu 5 nosanga omwana abikola musayemu ng'abimaze era gwe namugamba mpe empapula zankole ki ali ne kiyakola teyayagala kumalira abantu biseera bingi nakulowooza nnyo ku kintu kimu ekigenda okukola mu kaseera katene nnyo kitegeeza musheeyo tageti yeggwe nga muli okumbuza yali ki kufuna sente kulaga bantu bano abajjonkezi nti mwemuwooza muno cricket over yennene nnyo gye mukuba buli ssaawa awo kamere ka bulijjo nti Gravity agamba nkyagenda kuyimbawo nenyimbawo kya bulijjo kiri nnomu buli muntu asobola okukikola so temuddawo kuvimbisa nnyo olugogo muno nakuba lugogo eno yawedde kati leeta ekirala kyawedde Range Rover bagamba mubanga yazivuga webale nnyo so yonaze yenkola yeeyo azze kulaga nti everything simple essaawa zino buli muyimbi gwolenga essaawa zino ng'akubi nga ghetto youth generation ya Alien Skin kakati mukyo kitegeeza mu maaso wabaddeyo abantu si maaso ekisaawe kyona kyajjudde abantu kyajjudde maama nnyabo Kabaka Mwanga tewabaddeyo nanti nkunyumiza nze yabaddeyo Sudan nyonnyola abantu saabaddeyo ndi Kavutoni Media ndine lujja nze CEO Stickman mu Sudan UG genda ku mukutu gwange okebere olengere ekivulu kyabadde kitambudde abantu bajjudde ekisaawe kyona nkutidde emitwalo emeka tewabademu abwereere kanebaza omugaga Haji Yasin Waham Enterprise yabadde walinga atudde kwataka omwami oyo yakajja mu kivulu kyali eni kyenakamulaba kyegamba mbuno ono alina emikono gye gyaddala baddayi hard nti ballo lujjo ne mukwano gwo nga waddala nga takweka Seka Yasin we bali kwagala ayagala Alien Skin obulamu bwonna ola ne muwala wa Seka Yasin ayimba bawe namulaba omwana ku TikTok amuteekayo amanya Alien Skin so mu mbeera ntino nti gwagamba nti mwabadde bantu Haji Yasin yazze ekisaawe nga in fact oyo alimu abantu nga 10 semayina kumanya plus alimu cricket over number ama yajjudde oyo kalimu cricket over number yajjudde kati ye nga yabadde Haji Yasin agula tebo zali meka zali 3 ezo milioni 3 ate nga alinayo ne support endala webale nnyo endala
So gwagamba ne isauti tajudde ndi Capital Media ne Lujja genda ononyereze mbyafayo mbali bakubye cricket oval oleta akatabo wansi wandike wansi otegeere mu kaseera katene nnyo mu bange tone nnyo mu sound yakabi mu interest yakabi mu byafayo history in the making yabagamba ino yeshije mugendo okwogerako ennyo era kye tuliko bwe kiri yabagamba yeshegero ba disappointing ennyo yako yali ategeeza ki inti temujja tegeera bigena kubeeramu era ku post ye ku musalaba ogwataddeyo n'abagamba mutegere kino badde ntegeeza nze nakati sinakitegeera genda nti neera naawe oli mu bobo yaddabuuza nti mutegedde statement gye nadde ntegeeza ate ng'afuuwa fege sinakitegeera nanti kati awe answer muddemu mutule wansi mukakane olowooze era abasinga baddukidde ka Michael Jackson kuba ke bategeera webali nnyo so damo ono lwaki yagambye nti mutegedde kinadde ntegeeza eno show egenda tu disappointinga nnyo yakyogerako temugategeera message ate nga message nkulu nnyo Lili Paz yavayo ku show yemu n'abagamba mu statement yagamba mwebalokomye efuga bbiri endongo wanye tegeeza ekyo statement nene nnyo mu ndongo eno tutegeeza abantu bangi bali mbajjonkera mu ndongo Lujja mu Uganda wano ensi kasetegeera Lujja ogenda kujja otya Lujja bajja kukulwanisa nno nga bategedde nti Lujja ono asitojjayo obwenyi ayita bwati teri muntu ayagala muntu amuyitako nga tategedde ayiseewo atya kati yali nsikini tebamanyi yajja atya jjukira yajjira mayirungi nagaba mayirungi okitegedde nagali nagaba weeks 2 oyewa tukitoko TikTok never TikTok never ku TikTok negera mu media negera wonna TV zona zagala mu hosting olusi yagana naga nekati no kati ali free ne TV zonna media yasuluka kati tayina buzibu na media kasoga mu Sudan nyala kola ali skin nyogere mu kona ye interview ngachigwa nganga mu Sudan mugamba abereko na ne weruti aje tukole tayina buzibu so nebaza bana Uganda mwenna nebaza abana ba online okusingira ddala abapushinze abana ba online boyirujja abana fango nino nsindala nalaba bana nga bagula ticket ku online okwo abantu be Bulaya bagula ticket abataliwo abantu be Bulaya bagula ticket abantu bali nnyo kuva Bulaya okujja Uganda okulaba ekivu bino biga byafaayo ne Costa je nalabye nga bava mu byalo nga bazze kuwagira kivulu oli atambuza bigere kuva Jinja kuwagira alien skin fangon soja kati gwe ngabera na alien skin kino ekyogerebwa nti yagwa kinjustifyingire nti yagwa okuva ku stage ki era ali kumutendera kigwe nga atambula naye okugwa simanyi muntu kyabategeeza bagamba yagwa okugwa kutya anage chinjagalo justifying nti nga woolaba oyinza ogamba nti feruwe twali tutambula ku street nga abantu bakungana eka tebakyakungana oba tebakyamutegeka shows tebakyamubukinga igoola bwotya tuwe ebyokumpi nga wenda abantu amanyi geeyongera ne buzz eyongedde ne sente zeeyongedde kugejja kati ganga amanyi geeyongedde ne buzz eyongedde kubanga abantu abazaawo binagambye statement yakoze statement tibera mu history in the making ti mu week ema solo kowola abantu ki ne bajja ku sente ne basasula table million 2 3 ne meka omuntu abayagwa tasakikola mu week ki kiza amani gabage yongedde kituufu bacha mu bookinga kufa bufi ali kati yeyongedde sente nyingi wa bei walo kampuni emotoka bado njona bakusimu wanene badilinga into Germany cars ate ali ni muntu wa Germany cars bagala genda kola business nayo gambye Pepsi Cola kuchokunya cha yechimu eyagala linski na bila ambassador wacho bamutaka kona ekifananyi yali kukifananyi kuchukunya cha Pepsi Cola echimu kubyekola company ebyekola ate nga nabaka bananga bajje ifananyi ku boda otegera boda bino njogera birala yawula gwendega boda wajisa kuntegera yange soka twawule Pepsi ku boda Pepsi is a big brand okay tegera so ababoda mu bene maso fe tuli ku mulama gwa Pepsi gwo omuntu avuga pichi kukubola manyi kuoyita no mana ko omuyisa no jo study no kolobole kubo gobera mako obuntu so gwimba sina kyenkwetaza wadde mbalinya nabona nti mbagambi
Yagwa. A big company like PPC, Starbucks, Sanyuka TV, and other companies to come on board to support you. Chitegeza, you still a big brand. Obawa amanyi. Kwa Pepsi is all over, bamesa bajikubira obulango. Yeah. You know? Obawa amanyi. Papogoba. So kati nawo manya ndi muligiza abantu awo ndi Pepsi webange entimba ku mitimbagano gyayo ne Pogoba abakola ki andaba nemesa abandaba. Yeah. So kati awo ali skin watuse. Ba partners be in business be bo. Yeah man. Ba world star. Kotide naga yagamba gena kubera international ngamuwakana. Kati ali is international, I'm telling you. Kakati ebivulu ebigwa ku cricket over tutera obigereze ganya netugamba kati ekivulu kyali en skin tukigeza ku kyagundi kino kyali en tukigeze ku kyani tewali kubanga inayitegera ya kumuyimbi nomu era bwe yaraje ngamba kivulu nanne kivulu nacho girageranya nti bwe yakikola tegera mundu ngana nsinge gundi kino kivulu yakikola bawagize bakimusaba osobola kinkoleranga mu namawulire kati notakikola nga fango ni soja bwe kiri kingambe nti ali skin yakubye cricket over ngani ngali ni skin wafango ni soja fango ni forest mu kivulu kya rage waliyo mu kimwaka lokola comparison otegeera rage ye motive ye yali yakujja kakasaba na Uganda muno siriwe embala yo kayo ne kampala kola ki nkubayo nali ali ni skin kya kikola dda yakuba embalala akubye eggulu akubye wonna waneno alternative ebadde esigaddewo bajja cricket over nga Afrika ne koze eki eganye otegedde kyabulaga muno it was late advertised in a short notice okwa muno naffe tufuna abantu betwafunye so tukadde muno nakoze kivulu kusinga gundi yakoze kivulu ku village bamuwadde ne ba successful najikuba bulungi nnyo nete yakoze kivulu muno nze nakoze nataddawo kati nepime ku mizani nedda era tonawulya mbozi n'emu eyo ku mutimbagano tekiriyo nayoza kana akajanja k'abana Uganda just nga yes tubeera mwako baleka oli akubuuza nti kyabadde nga kyani awo notandika okukigeza tekiina ono alien oli gundi nti buli muntu aba ne test y'abantu be sinjagala ono gundi sinjagala gundi ono njagala gundi naye mu by'ebivulu buli muntu akuba ekivulu kye otegeera kati bali n'omwana naye yakuba ekivulu kye naye ekyali okunakola ffe lumolu nina akuba ekivulu kye nakyo kya successful otegeera so era naye talina yegeraageranya naye yoyo gundi atuwe ku ssente oyo gusmagira dieta naffe batuwe ku ssente zirina nalabye omanyi nti waliwo yaŋŋambye nti buli eyajja ku kivulu kya gladiator musasule nga you are paid to kuliko n'abali ku mwezi Shoni Sayers wangamba ali ku mwezi Dera ali ku mwezi ate chicken tavao Sky Soldier ali ku mwezi chicken ali ku mwezi abo bali ku mwezi gwani ngate ne bafanira mulimu abasasule awula bannange kyokanga bwana abantu bo bateekawo endongo kirumanyo fani ajasasule kirumanyo sente yesi bino ojabiwulira ng'omuyimbi agamaze netamwe endongo ya Uganda babuloga bantama netema radio netema gundi ebitero okuba ngo omuntu ayemu nyingi atafunye kino oga kiwulira tebakikutte bubi nze gladiator ku kino samulabye mbuzibu bonna kuba ekigendererwa kye tekyabadde nti kulagako oba kubisanya temwakitegedde ekigendererwa kye kyabadde nti nze nga amulabye nga ajja mu nnyo eno yabadde moment mwasobola okwongera ku linnya lye bataddemu ssente omwebaze Uncle P apromotize gladiator sente zaabwe ezo tezibasaze bwekiri era Uncle P y'omulimu akoze eki agukoze kwa nodanga agenda ku show zino zagenda nga lazima moment agikola ki ajimuwa to shine nesho endala namulaye nga amuteekayo bwekiri era big up Uncle P bale gladiator bino natukola naffe tusaba ku ssente Zibanje kyako nagenda nenkola birthday CFK era yali ku forest nangisayo era nenkolera bulungi yakola bubi neja sina kuzina kati birala mu komoto abajonkezi bangi abantu bonna bayiikaawo kati bizibu ye wakola otya mu kaseera nga Palaso ne Alien beetwala kuba bonna bantu bo oludde ne Palaso kyokka ate Alien azze mu kifaananyi tomanyi wakola otya kati Uncle P twesanga ku shasifu kene sembi eyo wali ku mukolo ogweruweza tomanyi kyali wali tomanyi fango ni soja asanze mfanfe kale gwe bazirunda kati
basoka ebisere Creed icon yesu kana jana sarako nanga bigamba awe ebisere jukira ebisere nga party sezina kola ki nga bisongovu ebiri omuliro weguli bansarakawo nembera mukasako wakati ngandi wakati nga wali bati nenga wali mukunyimiza mbozi anko piga nyimize mbozi wachali wange ye nze mbimanyi ye ndugu wange namugamba ono Sudani alina abantu bebaludde nabo bakenza abo baba bantu be namugamba buli namugamba anko pi chechiri unanga toli chechiri mu Sudani nkulaba namugamba anko pi bwana we bajene nuga tukole ka interview mu Sudani sira kwa interview namugamba anko pi nawe mu Sudani toli chali wange namugamba uli chali wange sikwagala namugamba kwagala anko pi nanga nisikira kwa interview muganga pipi awasija kuwa bitira mukunyumyawo nze naye fide mukunyumyawo nenga atwali bonze bafana Julio abagundi bano gwe ekika cyali kinene nengo Sudani nga manyi tinga nganti ndo ndinze ni muntu abayo abayimbi yana vayo nga banyonyodde era nga bakitegedde bonna bakisufu mu Sudani ngoli mukozi wa sente mumanyo balancing ngoli mukozi wa fe ate in fact mu Sudani waliwo ekintu kye tulina taking serious eri abantu betumanya ne betubadde tumanyi nti tukize tugane buli lunaku olukya tusuubira emikwano emipya nga gwe wafuna alien skin naye ate alien skin alina okimanyi nti jakusanga n'emikwano emikadde era naginganangako sate n'emikadde girina okimanya nti ofunye omukwano omupya so alien takuganangako okukolagana abantu bo kati ola Clement owa Nope abeera mu Fangoni alien tamujo alien talina gwe gw'omuntu gwoba n'obuzibu n'abantu abalala yeta tagana nkola bintu by'olina kukola otegedde oba nfuna bulungi kulaba nze mu Sudani ojja kusanga ndi wanko pi isha alanga kiriza on time one mpaka kika interview ina kuti mukunyumya otegera naye abana abafangoni osooka kukola zi disclaimer osooka kukola live n'obategeeza nenda babanze mu Sudani osiriwo bajja kukuba twasobola Shoni style namulabye wano mu biwedde wano nga hati yakolerako ku Palaso wano babadde mu bya saha ebya Shoni nalaba bamutwala kagudde ebya Shoni bibye nga ye Shoni esa bigenda mu nyoka simanyi nnyo naye nze byange mu Sudani nze byange bibyo nze mu Sudani abagambe ntya nze ndi wa mujankaaga wenkusagamba ko ndi wa mujankaaga abakategeera mu industry eno ndi wa mujankaaga so tusava ino kandi mu Sudani twatwa interview ne gundi nze Chameleone yanonyako ngotay mu Dancers Club ngachakola kuri Code FM Chameleone yanonyako okumala emyezi 3 ngasichata na mabala niwe yansanga ne tuli consilinga ne tukakana obulamu ne bugenda mu maaso era ogenda ku ex yange akafananya kaliko nga tuwe kutebuti Chameleone ku kivulu kyako ku Cote Oval Chameleone yakunonyako gambye nekakubuguma negambuguma namulabye alina omuwala omulala gwayatika naye oyo muwala aterere Chameleone yako statement yadde nene nnyo asente magitegedi magibusiza amaaso yagambye oyinza okugera ebigambo nebikuletera ebizibu eyo statement nene nnyo mu ba Islander babagamba mutudde barracks bagiwamba okitegera barracks bagiwamba Chameleone property ya government ya Uganda Chameleone yatuka is a property of government of what? Uganda. Tosobola kudda ogeno n'omwogerako bwoti nolowooza munne ensege nakoleka bulesi bwati tekisoboka oyo Chameleone nanawo interview nga Chameleone nga anyumya Chameleone bagenda keza Tanzania yeyo bakulosinge nga yabatute ku kidooche ku bandi ye ne batya mu bwalo bakola bati Chameleone is a big brand okitegera so munene mugazi so Chameleone oba omwogerako however much kale twagala kola info oyina okumanya nti gwe mwogerako bameka benkosa ovaawo okomawa naye lwakuba nti munnaye ate ze ludda sibanenya audiences zino zibanjiza nnyo abantu ebintu ebyenjawulo kati nga ffe balujja ojja kudda wano wefuule nti oyagala kudelivaringa ekyo nga bwe kiri okomaawo naye nga baagalayo oli asukka ati okimanyi nti nze ebintu bingi mulimu ebintu ebiga mu Fangoni omwo naye nga sobola bearing out olina okusamu ak'obuntu otegedde ak'obuntu mu buntu muggwe munda nti siga muno kyekinyumiza waneeno ogaki airinga out kati before tandika program eno tubaddeko nakabozi katunyumizaamu waneeno otegedde era kasigaddeeyo so nti oba olina oga nti waayi
wadde kino nkiwulidde naye bannange we nakifulumye kina noli gwokigamba jukira wava n'omujonkolo gwasooka nasirika kale ensi negamba kiri nno mukale bibaawo ebyo naye ate kanombo ate ABCD mu ddwaliro ate yakubye omuntu adeno kiba kirala ate ali mu kkomera ate naava nagenda mu ddwaliro naye kuba video naye recordinga you made him to do many emirimu mingi okuprovinga buli so tulina okukozaamu ak'obuntu before delivering information tutagala okuwa abantu however much fast kitagala okubanga fast and information so Stickman mu Sudan I think ekigambo kye kiba valid nnyo cause abaddewo era industry nagitegera n'okusinga abasinga eyo abalabikanga abajja mu kifaananyi abalaganga abagimanyi n'okusinga abamu ba Sudan bano bemulengera side eno so mu Sudan ndoza tonkoze obi ku ekivulu kyaffe kyonna okumanya tetwayimba live lwaki muyimba nnyo nanti live eyo yeetagamu nnyo obudde ate kati kibanda wange time za live alusa abako ne byagenda okukola ebirala alina okugenda ku Freedom Island eri beach eri endala eri wetukiringira beach yani beach bagimukwasa omukulu ani yagimukwasa sijja kulimba simanyi nenge saa zinene eri mikono gyali ni skin ani gundi bamuyita ani Kalefu iwaka mayirungi era by the way nyala kuva iwaka Kalefu mu Uganda yasota mayirungi owakabi ali ku international level akuba mitimiti Kalefu erinya Kalefu litambudde ku ground omutegete Kalefu wamalitambula lwa kugaya neko kyemuno alin skin teyagaliza nko bukyanga abaawo teyagaliza ko buli muntu amwetolodde amwagaliza apushinza abaana bangi ayo komanda mudogo wakabi ku TikTok following likes ali mu milioni Skilibenge ali mu milioni midedde lengera MC Chavix ali skin aletinza abantu kushininga tashininza yeka kuba oyo MC oyo omwana woyo Chavix abakubanga akola ku TV ali badengere ekintu kiri awo webale nnyo naye kati kyambuse ashininze buli kimwa kikoze kuba ne sound ze zitambula so kigamuno ali skin ayagaliza kalesazo no ali mu kawefe kwata bana bakawenja aba ku street abazza waka era balengede ku TikTok yabaje basazeka abana enviri abagala okudde waka tugende waka nakasente nabyaba abagala ogira mudde ku street so mu mbeere eno kitegeeza show yakoze kubola baga ba sente kati webale nnyo tuli mu Ghetto Unite Ghetto must shine Ghetto must unite kubanga basinga batwala kubanga tuli divided kubanga divided bajja kukosa ebintu byotayagala omwana Ghetto oyo omanyi lujja Ghetto youth kibi nnyo okubanga alina mu kusente ate kibi nnyo Ghetto youth ngalijala so mwebale byemukolako byemutusaako engalo nange neyanza okukyeza kavutoni just ekintu kiri kimu abaana mwenna mu Uganda muno abavuga drone mwatukoze byo obutagenda mu kivulu kya musajja temwapangisizayo wadde wa drone twakufaana erisha yabadde yabagize bali ni skin abaze mu kivulu gambe yagikolera bananyi bayo gambe Sanyuka TV buli kimwe kirina ate ina drone shot Sanyuka TV kati yeriko nanti zante batu drone shot Sanyuka TV njagala eri ye TV sazo tulino kwangu laba mbuza drone olanga TV mu Sudan bakuwa omulimu kusanyuka ngenda kudda kusanyuka TV ngenda kuli jogenda ngenda kudde tose kalu ngenda kusanyuka TV so omufango ni mu Sudan aina YouTube channel bajita Stickman mu Sudan UG bane ko naddo okwo mujinonye mu subscribing mu sharing never too late to start never fail to start whenever you start no one should say no so tandika oboyina obusobozi obutandika mukama aba blessing amange musabira mukama mususe bulungi obulwadde obumuluma era aberekera mulonga biri enkwebaza amberedde muko mujjane yamana mutidde okubanga masavu mere amen kale byebyo tujja kubanga tulabikira mu video endala cause fango ni ekyaliwo mu Sudan yakyaliwo amawuli gakyagenda mu maaso nga bulijjo so fe tumufunako akaseera nga kano tuba tufunye bingi bye tutegedde mu nkambi eyo akumata ko mirambeera